Ab'ebyokwerinda balwanaganye n'abasuubuzi mu Town Council y'Eryantonde mu District y'Eryantonde bwe badde bali mu kikwekweto ky'okugoba abatembeeyi okwosaako n'abasuubuzi abateeka ebintu byabwe ku mabbali g'ekkubo. Ekikwekweto kino kikulembeddwamu Town Clerk wa Town Council y'Eryantonde era ng'abagobeddwa mulimu aba mobile money, abafumbira ebyokulya ku makubo n'abalala bangi. Abamu ku basuubuzi balabiddwako nga bapangisa abavubuka okubayambako okuyingiza ebintu byabwe mu maduuka gaabwe okusobola okwewala abakuumaddembe ababadde batwala buli kye basanga. Ye Town Clerk Alineitwe owa Town Council y'Eryantonde agamba nti abatembeeyi abakolera ku nguudo baleeseewo akalipagano k'ebidduka mu tawuni ate nga n'ab'amaduuka abasasula omusolo babalemesa okukola. Tulugezaako okutereeza ekibuga kyaffe eky'Eryantonde kubanga akaseera wakavuddewo mukimanyi mwenna nti tubadde mu political season. Wabaddewo okukyankalanyizibwa ne tutasobola kukiteekesa mu nkola. Wabaddewo disorder nnene ng'abantu bakolerawo batalina kukolera. Streets ne weesanga nga zonna zijjudde, omotoka talina waayita, ow'ekikere talina waayita. Ne tukkaanya nti tulina okuzza embeera entuufu mu kibuga kyaffe, omuntu buli omu okusobola okukyeyagaliramu kubanga abamu weesanga bakolera mu maaso ga bannaabwe, n'aleeta sigiri n'agiteeka mu maaso ga munne, n'aleeta sigiri n'agiteeka ku kkubo. Meeyo omulondo wa Town Council y'Eryantonde Damulira Ali Bongo alaze obutali bumativu ku ngeri gye bagobyemu abantu abakolera ku nguudo. Nti abantu baffe okugenda okubagoba singa bamaze okubatetenkanyiza ekifo ekituufu bwe balina okulaga ate nga bakikoze bulungi. Naye essaawa zino bw'otunuulira abatuuze baffe buli gwe bagobye bamugobye anoonye gy'alaga naye nga yennyini tamanyi wa wakola ki wakulaga. So ekintu ekyo nga nze sikiriziganyiza nakyo wamu n'abantu bange be bali mu kugoba mu makubo nti entegeka eyo teyategekebwa bulungi ng'abakulembeze era tetuli bamativu nayo. Bo abamu ku basuubuzi abakoseddwa embeera eno batenza obukambwe abakuumaddembe bwe bakozesezza mu kikwekweto kino era ne basaba Town Council okusooka okuyoola kasasiro nga tennaba kubagoba ku nguudo. Bakozesa obukambwe bungi nnyo n'okusinga Town Council. Owapoliisi ayagala atuuke ku bintu atwale bitwale. Ofuna bulungi kubanga akimanyi nti bw'atwala omufaliso gumu n'otagunona ye ng'afunye ekyokwebakira. Aso si enkola entuufu. Okitegedde omusajja wano abadde atwala kapeti zange nsaba nga tebannayoola mifaliso gy'abamuva wala kutwala nkoko z'abantu bansoose ne bayoola kasasiro kubanga ku katale tolina nawo oyita Lyantonde yasinga kasasiro ne kati bayoola mifaliso mu kifo ky'okuyoola ki kasasiro. Kati ate bafuuse nababbi bayoola ne bateeka buteesi ku mmotoka ne batwala. Omufaliso wagutwala gumu tegenda kukomawo, tegusobola kukomawo guba gugenze. Abasajja busibangu abo ne olaba nga tuteesa miti ya gaasi fere tumutya tulina balance era tutula kulwana wali twali kigenda gende fasijja omusajja. Byamuhawe Kotrida, Salt TV, Omunnyo.